nosanga omuntu ayogera ku Walukaga basuddewo ekitiibwa ne bayita Walukaga basuddewo ekitiibwa ki mugende mufukamirire emmandwa nze nina ebintu byenneewuunya bw'omanyi valu ya Walukaga obamanyi ekitiibwa kya Walukaga by the way nze I'm so happy era ndi musanyufu era ngenda kunonyeza Walukaga akabuzi omanyi valu ya Walukaga gwayogera otubuulira Sseggona tukola tutya Sseggona amaze emyaka 2+15 ali mu palamenti kyakozeemu ekyokubiri njagala otangaza bannayuganda manyi ekitiibwa kya Walukaga muve kuba n'abafuna ebitiibwa nga babisanze mu masaŋŋanzira ababironda ababifunira ku myenge ababifunira simanyisa mu Tamweya ababifunira mu kusamira mu mandwa mu bibbo by'ekika Walukaga ekitiibwa kye kyava wa Kabaka straight Kabaka okumanya obumanya mu miliyoni z'abantu abantu baera wadde ekigambo kya ssa oba ekitiibwa ky'obwassa okumanya ennya n'akuyita tebasukka na 5 oba 10 kati njagala okukwata evvalu ya Walukaga bwe balabala bitiibwa ali class above ekitiibwa kye kyamuwa from king tolowooza nti babimuweera mu masaŋŋanza bimusanga makubo ne mubyewa mbowa ekitiibwa ebintu ebyokutisatiisa abantu so ate n'ekirala abasajja baludde mu palamenti nga tebalina makulu nga tebatugasizza bawummuleko muleke n'abalala basaavinge era nze nebaza Bobi Wine okuba nga yawadde Walukaga kaadi mulekerawo okweyita nga bebitiibwa nga temugasizza bantu oli mukoda asiri ozi ng'ovaako konanja kikyogaba nze obukode bwesi bwenkanangako sibulabanganako onyana omuntu kyakujjuukiryako wadde kalabba bandi ne kabula Walukaga nabo kabaliyeko nabo bakwatemu ensi bwetaaga nga bwolaba Kampala twagala balimu ezo bwe nnaalema okulondebwa wa NRM nja kulonda balimu ezo naye nga gyeko lukwago kanonde kuyingiriyo ebya Sseggona nabyo byeyongedde okulanda abantu bamusabula left right center jjukira Walukaga muyimbi era mu music industry ayina abantu bangi nnyo yaddenga si wa bitabo nga bwe boogera nti teyasoma talina kyali era okwata otya kaadi okwata otya muntu nga Walukaga n'omureplacinga ne Sseggona yes Sseggona kituufu ye muyivu be bali betuyita land friends abo babayita land friends abo ba Sseggona ebitabo babiteeka wali naye ate ne omukulu Walukaga amanyiddwa erinnya yalikola dda so abantu bagamba nti muleke kubanga mwandestimatinga Walukaga nti ekyokugamba mbu simanyi teyasoma amanyi mbu oluzungu olumutwala mu palamenti ate mbu ne byatamanyi naye agenda soma era mbu tulabye ba MPs bangi abasomye nga bayingidde palamenti sembe ebyokugamba mbu nno ki ate ne Walukaga kenyini yavudde n'abagamba nti ekyo temukyogerako banamateeka tulina bangi mu kibiina kya NUP nze we mbasasoma mateeka waliwo abagenda okukola ki okugatafuta mbitegeere ne byesimanyi era nti si buli kifo nti twetaaga munamateeka ne ŋŋamba waaw kakati wulira ne fulufiga wuuyo avuddeyo ali ku side ya Walukaga ate ono agambye nti munnange kyewunyisa Mpuuga simanyi Mpuuga oba yambeera kyebitaano nti byanemeramu avuddeyo n'agamba nti Sseggona yatuswazizza nti omusajja omukulu n'otuuka okukaabira kaadi ng'obadde mu palamenti emyaka 15 bweddu Midadi Sseggona nze yantiisizza kaaba maziga naye nga mazima ki ekikukaabe bw'oba obadde okimanyi nti obwo oweerezzaako akatono akabanga oba myaka 2 waki tokkiriza yensonga njagala nnyo Bobi Wine olw'ensonga munnabyabufuzi ayingira ekisaawe kya politics ng'abaddemu ne ssente eyiye nga mugagga nze mwagala nnyo lwaki obulyake n'enguzi bubeera butono nnyo kuba abamanyi okwekolera kuba abazze mu ofiisi eyo ey'obuweereza ng'alinawo de kyekyo eyeetuusa If numbers don't lie,
Walukaga ina social capital kiki atadde obuweereza bwe mu bantu ng'ayita mu ndongo. Omanyi okusoma kulina we kuyambira ne we kukoma. Omuntu nga wasoma naye nga tokyusizza ku bulamu bwa muntu wa wansi naye yasomako ekitono naye ng'alina ekintu kyakyusiza obulamu bw'abantu ba wansi akusinga. Oyo ataasoma oba yasomako akatono naye ng'akyusiza obulamu bw'abantu wansi bannanga abeera wa ttabu. Kuggwe yasoma tolina bulamu bwa muntu bw'okyusiza. Walukaga alina kye bayita social capital watadde gwakoze nga just be bantu fan base gyazimbi mu buweereza bwe mu ekyo kyasinze okukola kye tuze tumumanyiiko nti mukubi wa ndongo. Ng'akuba music aliyowa abantu era mu music omwo mwasomesereza. Era Walukaga wankizo nnyo ku bulamu bw'abantu abali e Uganda olw'ensonga oyo abadde ateekako laadiyo n'awuliriza oba kompakiti oba kateepu oba oluyimba lwe lumutambulizza ebiro lumubangudde lumujjukizza lumusomesezza luyina kye lumukyusizzaako singa lubayala lwa mukwano ayimbye ku bulamu ayimbye ku bya politics lukyusizza ku bulamu bwe kyotayinza tegeere. Kati nno munnange ekintu kino kyasooka ne kibalema lwaki omuntu ng'olwedde abaddeko famous mukyasinga okukola ate bw'ayingira walabe wali ebisobye abasukkulumako kirabire ku Bobi Wine. Bano abafuzi bangi bamunyagwa basooka Bobi Wine mu ofiisi ba Muhammad Nsereko. Lwaki Bobi Wine olwedde erinnya lyerivuga yazimba ddaka social capital k'obuwagizi kuba bannabyafuzi kye mwetaaga ze nnamba be bantu. Kati omuntu olwedde ng'ali famous abadde alina kyakola ne kimutunda n'abeera popular mu Uganda omwo aba yazimba dde obuwagizi mu ekyo kyakola bw'ajja n'abasoomooza mummwe ekibalemye n'abeegattako kkiriza nti nagenda bafuukira ensonga toyinza kusinga muyimbi Walukaga tojja muwanga kuba mweke nnyini mmwe mu exposing obunafu bwammwe bannabyabufuzi. Lwaki nti buli MP waba agenda okusaba akalulu yeetaaga omuyimbi ku stage. Omuyimbi mwetaaga lwaki omuyimbi kyoba omwetaaga ku stage bw'oba oli w'amaanyi ne mumanya amaanyi g'abayimbi nti they bring people together, they are influencers. Kati gwe ng'okimanyi ne ku campaign trail ogenda kwetaaga omuyimbi gw'ogenda opangisa abeeremu nga kobira akalingiri abantu bakulonde bwesimbiddwako omuyimbi. How can you underestimate such a musician? Amaanyi ge because politics si sendi politics mito gy'abantu egyo egibasasuza abayimbi babaleete bajje babayimba ku b'endongo abantu bakuŋŋaani. Politics mito gy'abantu, it's about numbers. Be balonzi tovala bena okubala obululu babala numbers. Omuntu ng'alina ky'azzaakola n'abeera popular n'azimba akatale k'obuwagizi n'azimba fan base ye somewhere. Bwe kyevala yasufukira Museveni embo olwedde yali muyimbi ng'ensi yonna emumanyi bano bawalukaga mumatwale empola bayinda abo mubeegendereze. Bwe gulabanga ddikula tasomye nnyo Walukaga biki oyo ajja kufuukira akayinja mu ngatto. Ate Bobi Wine tumutwale tino tumuyigireko. Nze Bobi Wine lwaki muyina omuyigirako ebintu bingi akyusiza ebyobufuzi by'essite atya edda bammwe abasinganga okuba amasuuti bye basinganga okubeera nga mwetya nti omusajja olina kuba suuti okubeera MP. Kati Bobi Wine ye yasooka n'aggulawo kye bayita ekintu ekyo nti ayingiza abayimbi mu paaliyamenti. Ekyo kigenda basukulumaku nti n'omwana ajja kujja alina ttatu nti nina loozi nti ye naye olw'okuba nti muyimbi alina asobola okupulinga crowd alina byayogera bategedde. Bobi Wine amaaso gazibudde abavubuka azibudde buli muvubuka kati buli muvubuka amanyi waakwata. Bobi Wine ensonga ki bategedde nti bino bino bye mwogera mu masuuti bino Bobi Wine abalaze nti eno n'ow'amalaaso oyingira naye ekiri eno akabonda akasinga okubeera mu nnyumba eno buli omu ali ku kiki tali kuggwa mulonda. Naye essaawa eno we tuwogerera nga tuvuddeko ebyo ku bya Medad Segona
ye abutikidde omutimbagano buli wamu kugambye nti ebyamadedisego nabyo tebinaggwa ate era bikyali biwanvu nja kubanga nkuwa kimu ku kinakyo abaana nga bamusomera era abaana gye bali okubanga bamwogerera ebisongovu naye nga essaawa eno wenjogera Jose Chameleone ye reportinze dda ne but event jukira yamuwoninga agamba nti omusajja ono ayitiriza okubanga anjogerako ebyaswankaba nti naye bw'atalekera okunjogerako nze nja kubanga mukuba mu mbuga z'amateeka ebigambo bingi nti byabadde azamwogerako juzi Jose Chameleone yakola akatambi nga si musanyufu n'agamba nti omwami ono ayitiriza anjogerako kino nti mbadde nkuyita infact yamuyita na my brother n'amugamba nti nze tukolangako nange wakola n'abato bange nti naye ebyaliwo byonna saabiriimu era simanyi biki bye mwafa nti naye oyitiriza buli kimu oli ku Chameleone kimu bibiri Chameleone nti brother neesonyiwa so essaawa yakakati wenjogerera amaze dda okubanga aloopayo ne but events ku poliisi era omusango guli ku police station Katwe ebisingakawo nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu bwabyo. Tubadde tukyali ate tukyali ku ebyo ne wabaayo omwana muwala ng'akaabirira mukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti bambi bamuyambe in fact agambye Bobby agambye ne Babi nti muveeyo mbu alina ebizibu bye bibyo. Babi waine Babi ne Babi Babi munyambe yogera ku pulezidenti Babi waine munyambe Babi wakikola atya okunywaza obufumbo omusajja afukidde ekirala yo asabye mbu bamuyambeko amubuulire bo bakola batya okunyweza obufumbo naye tajjidde mu kadde kakyamu omwana muwala ono omulowooza tajjidde mu kadde akakyamu ng'abantu bali ku nsonga z'eggwanga akusimanyi oba pulezidenti anaafuna obudde obumuyamba naye nze nga ndaba akadde nga kakyamu kano ng'abantu bali mu kwenunula bali mu budde bwakubanga batema empenda ngeri ki gye basobola okwenunulamu naye kyonna kyekiri ffe tubwawo kubanga tusharinga information era tujja kutambuza akatambi kano ndowooza kajja kubanga kamutuukako asobola okubanga amutuukirira oba amukubira kasimu ayambibwe nga tuvuddeko era nga tweyongerayo tulina ensonga nyingi ino ze tulina okubanga tuba mubadde mukimanyi nti ate effamire eyavuddeyo yakuza Eddie Kenzo nga yemulugunya nga bagamba nti Eddie Kenzo byayogera bya bulimba era ne bagamba nti Eddie Kenzo tababeereddeewo mbu yatuuka n'okulimba hajati ngamba bantu bange nga ntunudde mu kamera billahi tallahi Edrisa Musuuza abalimba takulirangawo wala bana bakunganya ebicupa batalina nawe basula beba street kid nga talina wasula tamanyi kiddako tamanyi kyazzaako tamanyi gyava tamanyi gyalaga kasitogalawo edduuka n'abuyuwaawo amagulu n'agateeka mu kakutiya bebo ba street kid Kenzo ekyo takiriiko kubanga omuntu oba weebakanga ku mufaliso street kid yeebaka ku mufaliso street kid yeebika bulangeti street kid asula mu ssuuka etukula kati mwekyo baluma nti family etagiwa big up fene watatu waffe Mungu yatuwa kitumwetaaga kutuwa twe ffe kisinga otuluma kimanyi nti Eddie Kenzo mulimba atya yategekako ekivvulu ku Afirika n'alimba hajati nti ngenda kuwa hijja nga guno gwakatagimuwa hajati abaana be bagimuwadde abaana be abava mu lubuto lw'emunda be bamuwadde hijja hajati yagenda e Makka gye buvuddeko naye nga abaana be bagimuwa Faizo Luwangula nga yamuwa hijja tumwebaza Faizo Luwangula Allah amwongere mu nsibi ze n'Hajara Nasiwa nga be bamuwa hijja naye nga Kenzo yayogera mu lujjudde lw'abantu mu kivvulu be bugenda ng'alina show n'agamba hajati ngenda muwa hijja n'amulimba waki mulemedde ku musajja muliko omusajja anyumirwa obulamu bwe Mukama amukutte ku mukono mumuleke nze wendowooza bannange muno bagamba nti ekiina kibaluma naye nze ndaba nga weewaawo
waliwo ekibaluma nti oba tebasiimiddwa oba omulimu gwe baakola awo simanyi, naye eyo ye famire egambibwa eyapiikinga Eddie Kenzo era mbu mweyakulya. Tufunye scenarios nyingi oba stories nyingi, buli avaayo agamba amanyi Kenzo, oli yatugamba nti yali amanyi Daddy Ward kwegamba naye muleke omwana wa Jena anyumirwe, kaseera ke kati kazze. Ate munaye twogere ki nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Omukulu David Lutalo akaabako aneena amaziga. Abaana ba NUP baasabula omwana ono muyise na mwana, I'm sorry, njogera ku ba foot soldiers baasabula David Lutalo omwami oyo, baamusabula n'akaaba n'amaziga n'alikodingirawo n'oluyimba nti babongoote obaleke balye bawongoote. Yavuddeyo n'ategeeza nti bannange abalowooza nti nze nkola ebivulu kufunamu ssente, no, it is not for financial gain. Ne tugamba tubuulire taata, mbonedda si bwe kiri. Ne tugamba naye ozikola lwaki, mbu ensonga zizino lwaki ebivulu byoba concerts ze azikola. Nze bukyanga nnyingira ndongooza nkola concerts buli woofumya kola show, kubanga show ezo nze sizitunuulira nnyo nga mu kufunamu ssente. Nze ate nzirabira mu kiti nti ebiseera by'omala promotion gy'ofuna ng'oli mu concert oba togifunanga wano wonna omwezi nga bulamu wonna amaaso gali ku ggwe boogera ku ggwe amawulire byonna. Kipushinga nnyo erinnya lyo ne litavaawo. Kati nze kyekyasinga okunkoza concert kuba zino concert nawe noba otunuulira sente ze tuteekamu tozijjamu, naye mpozi bw'ebeera successful otambula eyo n'ofuna emirimu emirala. Naye wano nga wafunyeewo kyeweetaaga nga artist. Era artist bw'omulanga obubi oba bw'onnanga obubi, nze nyiiga promota nkunyiigira n'atakulanga kijjayo bulungi kubanga yeba golo yange ekulembera yadde ne ssente. Kwa sente bazituwa baba promota n'ozizaamu n'ogira wano kuba yalabako ku ngulu kuno gwe n'onoonya eri ogenda okunzika nga sente seziriwo, naye gwe ng'obala nti bwe naabeera nga wendi nja kusobola okwakivinga kino ne kino ne kino. You invest in your own music. Tobadde nnyo na ntalo ki ekimye okubanga tolina ntalo, tolina bubba, tolina sitanti, tolina ntalo kyembuuza, tolina ntalo, tokola sitanti ate nga banno sitanti zibayisaawo. Ebyo bantu bange oyo ye David Lutalo amaze okubanga kabatema. Naye nga tuvuddeko eyo waliwo amawulire gambadde n'akafuna nti omukulu Honorable Mathias Mpuuga eyakuzibako ery'ebitaano mbu yalangiridde n'agamba nti abalonzi baamusabye agende yeebuze ku pate ye eyiye gye yatandikawo ajje nga pulezidenti oba akomewo nga MP. Mba abalonzi ne bamugamba tukyakwetaaga nga MP so si pulezidenti. Era ssaawa eno wenjogerera omukulu Mathias Mpuuga ajja kuba akomawo nga MP avuganye mbu abalonzi kye baamusabye mbu baamugambye. Era ye agamba nti okusinziirira ku bintu abalonzi bye baamugambye talabawo muntu yenna asobola okumuvuganya n'amusinga, okitegeera. Era nti yenna yeeyita omusajja mbu amulinze kubanga abalonzi be bamugambye nti tewali muntu akusinga era tewali muntu wanasobola okuba nga akumeega mu kalulu. Nti bino bye bagamba mbu kaadi baagikuggyako ffe tukwewulira era tukufiiringa gwe wekka oliwo taata, jangu omega abantu nti n'ebyenda bibeetokote era ffe tulindiridde. Yabagambye nti mbu bamugambye abalonzi wano ku ground kwoli taata era teri muntu yenna ebyakadi tebikutiisa bagikumye bakugobayo mbu tetulina buzibu kale bakugobayo mbu ekikutwala mu parliament si kibiina mbu ffe abalonzi ffe abalina amaanyi tugeewulira era ojja kubanga omega muntu. Ne tugamba ekyo kyokka
ffe tulindiridde amega omuntu era amawulire tujja kugaba nga tugabatuusaako wano nti munange ow'ebitaano yakubidde abantu waggulu ate why not naye nga bantu bange awo wetuli tetumanyi naye nga tuwulira mbu mulimu eryanyi lya state mbu nange ngambe mbu mbu mulimu amaanyi agamusindikiriza nga galimu omukyalo ono oyoyo mbu mulimu omukyala amusindikiriza amugamba nti ekintu tumanyi nti okola ki ojja kumega omuntu kubanga mbu bali bati omukyalo oyo oyo akulira palamenti oyo mbu yakirimu yamugamba nti ffe tujja kukuwa sapooti yonna okobewo weesimbe tumanyi ojja kuwangula simanyi oba kituufu oba nedda naye ngaekyokomawo kyoyalangiridde mbu we yagambye nti ajja kuba nga akomawo nga member of parliament webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wona wosinzidde sigala naffe tuva